Yet another press briefing. Dr. Besigye gutulinaye wano naye nga mu mutima ne mu buli kimu ekyo kifaananyi kyemulaba awo kyekimu representinze ye ali luzira yeebakayo ekiro eky'ebikumi 200 bukyanga yasindikibwayo kooti y'amagye yavaawo ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'Ogumu ne Haji Obed Lutale. Dr. Besigye ffe aba PFF n'abalala abaagala eddembe tujaganya nnyo okulafuubana kwe kubanga mulenzi muto ng'ali mu Aga Khan Hospital e Nairobi yalekawo omulimu gwe n'ayingira ensiko okulwanirira Uganda. Egyo yasanga ba Museveni n'abajjanjaba. Oyo Museveni kati afiire naye Besigye ne Dr. Bata bwe baamujjanjaba kati abonyaabonya Besigye. Besigye yamulwanirira kubeera mulamu. Teyakoma awo. Okuva lwe baawamba obuyinza abamanya ebyali mu CA, Besigye n'asigala nga akyalwanirira ebyo ebyabatwala mu Luweero. Naye Museveni agenze eri Ntondo olwaleero okujjukira olunaku olw'abazira, naddala nga bajjukira Lutamaguzi e Luweero, oyo omusajja okubuulira abasirikale b'Obote Museveni wa gye yeekwese. Ebyatwala abantu e Luweero ne bafiirayo abateeberezebwa n'abayo be baasangayo abasuubirizibwa okubeera eyo 50,000. Museveni yabivaako dda. Kati eggwanga mutabani we Muhoozi Kainerugaba batulundira ku mudumo gwa mmundu, bakyawamba abantu ne babula, abamu tebamanyikiddwako obuyitire nga bwe byaliwo mu biseera by'Obote Besigye be bagenda okulwanyisa. Mutabani wa Museveni bwe bamala okukuba omuntu oba bamugyemu njala oba awenyera ng'atandika kujaganya bw'abuulira eggwanga nti ndi wano essanyu lindi bubi, nkeera kukuba abantu bikonde mu besimenti yange nga bwe mbayigiriza olunyankole. Kati ebyo ebintu byaliwo ku mirembe gy'Obote era ng'obuyinza ebiseera ebyo bwali buli mu mikono gy'abalaŋŋo, nga oba olina kye weetaaga mu gavumenti olina okufuna amanyi olulimi ne kati bwe bikiri. So ffe ng'aba PFF n'abalala abalina endowooza gye tuyina tujaganya tuserebuleetinga Dr. Besigye n'abalala bonna abawaayo ne balafuubana okulaba nga Uganda efuna democracy, freedom n'enkola ey'amateeka. Kibi nnyo nti olwaleero Besigye omuzira waffe ali luzira. Criminals be bagenze eri Ntonde, ababbye ssente za gavumenti, abawamba abantu. Kati criminals bali eri Ntonde bali mu kwewa medaali, naye ng'abalwanirira eddembe bali mu makomera. Weetuuse yaddamu okukwatibwa aba criminal be bagikulembera. Ekirala eggwanga lirina okutegeera olwaleero nga 9 Ogw'omukaaga tujaganya olunaku olw'okusatu mu mwaka olukwatagana ne Museveni okulwana afuna obuyinza. Twatandika mwezi gwa lubereberye January nga 26 nga tujaganya olunaku Museveni lwe yawamba obuyinza. Ne weetawo ennaku 11 ne tugenda okujaganya Museveni lwe yatandika olutalo e Kabamba nga February 6 tarehe 6. Kati olwaleero nti tujaganya nga tujjukira abo abamu ku baafa nga Museveni alwana. Kati Museveni ne famire ye abatukulembera balowooza ku byakulya masala kyokka. Mwamulaba ne ku myaka 80 nga Museveni asibye mukyala we Kadaali mukadde munne, bwe baali bavubuka baasuba omukisa gw'okukola embaga, kati bagikoze mu bukadde. Mwabalaba tebakyasobola na kutambula normally, batambula nga bwe bakubidde mu basement, naye mbo bali mu Kadaali. Mbo bali mu Kadaali, bavubuka twasubwa Kadaali ow'ekinaana n'awasa ow'ensanvu mu 5 ne bawenyera nga bagenda ku kituuti. Ebintu ebimu olina okubikkiriza nti byakulekawo. Ekirungi olina abaana. Museveni asibye abaana Kadaali, ekyo kyali mu malidde. Naye omusajja oyo talina kyayagala kusubwa, buli ekyeyasubwa mu buto ayagala Uganda ekimuwe. N'embaga gy'ataasobola kwekolera ayagalira Uganda egimukolera ddemu awase mukyala we ow'ensanvu mu 5. Gye bali mu State House kulya mmere kudigida ng'abantu bongera kubeera mu bwavu. Kyova olaba olutalo olwo yalwana lwali lumu, naye yanoonyayo ennaku 3 z'ajaganya. Lwe yalutandika
February nga 6 lwe omuntu eyasooka okufa mu June nga 9 nga bali eruweero nero yawamba obuyinza. So ennaku 3 tujjukira kimu Museveni nti yali Luweero ng'alwana. Kati guno omwaka mu budget baataddemu biliyoni 5 nti ezo bwe banaaba bawa abantu emidaali babaweereko ne ssente. Naye nga mu budget y'emu National Curriculum Development Center eyagala biliyoni 7 okumaliriza emisomo gy'abaana abali mu siniya ey'okutaano gye basoma. Museveni teyazitaddemu, yataddemu zaakulya na kuwa abasajja baba bamuwagira olwaleero erya ntonde gwe bawa omudaali nga bamuwa ne ssente. Ate nga si gwe muwendo gwokka gwe tusasula. Ekitongole ky'ebyemisolo buli lunaku kisolooza biliyoni 7.2. Kati olwaleero ne wiiki twakabeera ne oluwummula olwa Idi olwa Matazidde tugasseko n'oluno oluli useless. Ennaku 3 nga URA tesolooza musolo. URA tetugisaasira nnyo naye omusuubuzi yatuusizza Kagoye nga kwalindiridde okujja ssente z'abaana ku ssomero. Ne mumala ennaku zino zonna nga temumuprosesinze. Ate ne mukwata ku ssente ze mujja mu bantu ku musolo ne muyiwamu. Buli mwaka tusaasaanya biliyoni 9.6 biliyoni 9.6 internal travel. Bwala emmotoka z'abakungu ba gavumenti nga bali ku kkubo bavuga kati baavuze bali lya ntonde. Museveni, Alupo, Amongo, Ani, Nabanja. Buli omu oluseregende lwa mmotoka tuliyiwamu amafuta. Omwaka ntusaasaanya biliyoni 9.6 okubatambuza bagende ku mikolo bajjukire Museveni nga bwe yalwana mu nsiko. Wano KCC erina ettaka empigi enoonya biliyoni 110 eritereeza etandika okuyiwayo kasasiro. Mu butonde bw'omuntu omuntu kagabeere makaago omuntu ne bakusanga nga kasasiro ali mu ddiiro. Bw'oba toli butabika baga nti olabika oli mulalu. Tunoonya biliyoni 110 ogenda okutereeza landfill empigi tutwaleyo kasasiro tetuzirina. Abakungu mu mmotoka bayiwamu amafuta biliyoni 9.6 bagenze kati. Museveni ne family ye balowooza kati kulya buli pate ky'ekintu kye balowooza. Beerabidde nti eggwanga lirimu abantu abaavu abaagala okukyusa obulamu bwabwe. So muwendo buli omulaba nga balangidde public holiday nga tonajaganya manya omuwendo gwe tugenda okusasula ng'eggwanga. Ensonga esembayo ye wano tumujaganya. Era kyemuva mulaba ku lunaku luno olwaleero twamutaddewo wano ali luzira naye tuli naye wano at least mu kifaananyi kye. Besigye nga muvubuka myaka 24 yakava ku university amaze okusoma obusawo atandise n'obukola afuna ssente e Nairobi Hospital. Yalekawo obusawo n'ayingira ensika agenda alwanyise obwannakyemalira. Lwaki tumujaganya si just kugenda kulwana Luweero. Naye omwaka guno Besigye awezezza emyaka 69 ng'akyalwanirira Uganda. You can imagine omuntu yatandika ku myaka 24. Ku 69 Besigye tomusangangako ng'ali ku beach ayambadde empale ennyimpi ali mu kulya byennyanja. Ennyanja yagimala mu nsiko n'enkoko ku beach. Kakati n'egy'obukadde gye yali wummudde at least n'alera abazzukulu. Akyalwana era Museveni amukubye mu kkomera kati yakasulayo ennaku 2. Ate nga sigwe mulundi ogusoose abadde mu kkomera emirundi mingi. Dr. Besigye ffe abali wano naye bannayuganda bangi tujaganya okwewaayo ku bulamu bwo kuviira ddala ng'oli mwana muto okutuusa olwaleero ku Lwokutaano ku Lwokuna twabadde tugenze mulabako ne Lord Mayor. Naye ne bwali mu kkomera Besigye omusanga nga bw'omulaba asimayiringa awo n'asimayiringa n'akwaniriza. Ate ng'eruzira bamuteeka mu eruzira baliyita maximum security upper prison. Naye mulimu akasenge eyo akalimu enzikiza gye basi. Besigye bwe bamuze twatukidde eruzira nga abasibe bali mu kusamba mupiira abalala abatali mu kkomera. Naye Besigye ye n'ebyo yadde okulaba olayo omupiira tasobola.
ali yagaba bamuteeka eyo gye bajja essanyu ne mutabani we buli bababuulira Besigye tumusibidde mu kasenga ali eri yokka. Abasibe abantu abasanze basamba mupiira naye Besigye yadde okulaba basamba omupiira mu kkomera tebamukkiriza. So bwe bulamu mukulembeze waffe bwawangaalamu Eruzira ne Haji Obed ayokwe n'okwerekereza n'okutulugunyizibwa kwayisibwamu olw'okwagala bannayuganda bafune emirembe. Ebintu ebyatwala Besigye biseera by'Obote abamu temwali bazaale mwabangamu okuwamba abantu ne babula, okubatta, okubatulugunya. Kati olwaleero ebyo tuli mu Uganda. Maybe ekirala ekyeyongeddeko ekitabaddeewo nti kati amagye gasobola n'okulumba n'abapoliisi ne gabakuba. Twavudde wano wiiki ewedde ne bajjako abavubuka abaffe bonna abambadde t-shirt ne ovulo. Oba obusungu muwozi w'amala bakuba nabo nga babumalira ku ffe Katonda yamanyi. Okubonaabona mu biseera bya Museveni si kwaba muwakanya kuko n'abamukolera babonaabona. Gwe teebereza oli wa poliisi ne bakuyisaamu embooko. Amagye agakulirwa Muhoozi kati eggwanga liri ku mudumo gwa mmundu kwe batulundira. Batandika n'okulunza ente emmundu. Mubalaba mwalaba Mwesigwa Lukutana akutte AK-47 agenze kulunda nte. Batulundira ku midumo gya mmundu. Kati n'abapoliisi be bayiwa wano nabo embeera eyo embi ne bagissa ku bannayuganda. So ebyatwala Besigye abo okulwanyisa tetulina kujjaganya nti bagenda e Luweero ne bafiirayo abantu bafa, n'abatagenze Luweero bafa. Tulina ggwanga kujjaganya nti ebyo ebyatwala abantu e Luweero byaggwaawo, tekyali kubuzaawo bantu, tekyali kutulugunya bantu, kubasibira mu basement bayigiriza Lunyankole lwa mpaka. Olunyankole baluteeke mu ssomero ng'ennimi endala ayagala agenda aluyigira eyo. Naye muneero olw'okuyigira mu basement erube luzibu. Tulina kugalira eyo bakulye engwala bw'oyiga Olunyankole. Mwe mumanyi wano nti abantu ekyabagana okuyiga Oluswayiri abasirikale naddala Abaamini n'Obote balukozesanga bubi. Nga bangu kati abaana ne baakula nange ndi omu kwabo nga saagala ddala Luswayiri, lulimi lw'abacriminals. Kati Olunyankole kye mutegeeza lufuuse nga Luswayiri naye olw'abacriminals. Njala kumaliriza ndowooza maze okuwasa. We shall never, never, never Besigye, never, never, never silent, never, 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 never silent, never, never, never. We shall never, 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 never silent. Our hero, never, never, never silent. Freedom for all. Tuongere muko vibe. Kubanga bwogamba never, never, kiba kye never surrender. Freedom for all. All for freedom. Ra. Cha. Never, never, shall never, never, never silent. Never, 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 never. Dr. Besigye, never, never, never silent, never, 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 never surrender. We shall never, cha, we shall overcome someday. Besigye will be free, Besigye will be free, Besigye will be free. Sad, I do believe someday. Obed will be free, Obed will be free, Obed will be free someday. Obed will be free someday. We shall live in peace, we shall live in peace, we shall live in peace. Deep in my heart, I do believe someday. We'll be free, Uganda will be free. Uganda will be free. I do believe Uganda will be free. Freedom for all. All for freedom. Ra. Cha.
take leave. Colleagues who have joined us mentally level, I have seen some of them.